tugenda ne tusiiba ennaku zaffe ontegedde tugenda ku nsozi ne tusaba tuli mu lutalo ne Mukama yennyini ati goli mutugamba na Jeremaya olutalo lwe mulimu ani yalubalagira oddubeeramu tulina mulabe sitaani tatudde tulina omukuba of course mulina omukuba sinnakigaana ye sitaani mumukubi yes naye otegedde strategy mulina okuyita okuba sitaani awo abayigirizwa ba Yesu Kristo abagamba bamubuuza naye abayigirizwa abo nga tebasiiba ng'abalabe bakola ki tebasiiba n'abagamba statement eyo giwulirize bulungi n'abagamba naye banaasiiba batya ng'omugole akyali ku mbaga ey'obugole bayibuli etugambye Bakolinso ekisooka 3:16 ne 17 etugambye nti temumanyi nti yeekaalu ya Katonda eri mu mmwe yeekaalu ya Katonda bw'eba eri mu ggwe olina kwekkiririzaamu nga ggwe si kukkiririza mu mulala kale omulala wuliriza Kristo amulimu nze bwe mba njogera soogera ku bwange njogera ku lwa Kristo era mu ggwe bw'obanga tomuwulira gw'osobola okukimanya nti ono alabika alimba ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshtech Services empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29 JS Medical Hubs for health and skin solutions. Abalabi ba Unique Media nga bwe mukimanyi bulijjo bwe mukiraba mu video zaffe ezibadde nga zijja zizannya tulina charity ennaku z'omwezi nga 21 December nze Roland Seruyima era nga ndooza nze nkirimu leero tuli wano ku Sakvich abakola Joy Laundry Bar Soap bali enendejje era batuwadde sabbuuni okusobola okontributinga ku charity
ng'omulanga bwe twagukuba. Wenna ali eyo naawe osobola okutweyungako okulaba nga tusobola okuliisa n'okubeezaawo abantu 100 nga Samike bwe yabagamba mu video ziri enkadde, okulaba nga bayita mu nnaku ezo ezijjaawo eza Desemba enkulu. N'olw'ensonga eyo njagala ntwala omukisa guno, bagamba akuwa naawe gwowa. Njagala ntwala omukisa guno mbasomere ennamba ya Sakvich abakola Joy Laundry Bar Soap eri 0704 99 64 65. Kanjiddemu mu Luganda 0704 99 64 65. Wenna yeetaaza sabbuuni waabwe tumulabye mulungi, asobola okukola omulimu gwonna nga bwe mumulaba wano. Ne boxes zino ze batuwadde ezigenda okuyambako abantu abo. Kakati n'olw'ensonga eyo wenna akyali eyo naawe tukukunga, oli wa kitongole ng'oyagala okutweyungako, oli muntu ssekinnoomu, njagala okubategeeza bw'oba olina obuyambi bwonna bwe buba bwa nsimbi obusindika ku 0705 36 7213 eri mannya ga Roland Seruyima. Osobola n'okusooka okugikubako era Roland nze nja okugikwata. N'olw'ensonga eyo mbasaba abali eyo mujje muwagire Joy Laundry Bar Soap, mumugule mumukozese. Balinde jje wano. Ennamba kanjibaddiremu omulundi gumu 0704 99 64 65. Bannaffe aba Sakvich abakola Joy Laundry Bar Soap tubeeyanzizza nnyo. Mwebale omutima omugabi, Mukama abongere nnyo omukisa. So tugenda kwongera tusomeko kintu kyennimi ekyo tukittaanye bulungi. So kyetukkaanya ne akamwerabidde erinnya yani oba kyetukkaanya ne Sandra nti kituufu teri awakanye okwogera mu nnimi Mwoyo Mutukuvu yaba akusseeko. Naye oyo ekibuuzo kiri nti oyogera mu nnimi oyogera biki? Bwe kiri. That is the question. Okwogera mu nnimi era Pawulo akyogerako wano. Ogenda kukisomako. Njalo bibasomere babiteke sinze nabiwandika. Kituufu. Bana sinze nabiwandika bwoba ina Bayibuli yo. Ginoonye. Abakolinso ekisooka 14. Abakolinso 14 okutandikira ku lusooka. Eno si first Abakolinso. Abakolinso ekisooka 14. Oluganda ndumanyimu. Abakolinso ekisooka 14. Sikyo tandikira ku lusooka kati. Tugenda kukidala paka kwa 28. Okay. Mugobererenga okwagala era mulubirirenga ebirabo eby'omwoyo naddala ekirabo ekyokwogera ebyobunnabbi. Kubanga ayogera mu nnimi tayogera na bantu wabula ayogera na Katonda kubanga tewali n'omu ategeera by'agamba. Aba ayogera byakyama mu mwoyo, naye oyo ategeeza abantu ebyobunnabbi ayogera ebibazimba ebibagumya era n'okubazaamu amaanyi. Ayogera ennimi yeezimba yekka, naye oyo ayogera ebyobunnabbi azimba ekibiina kyonna ekyabakkiriza. Nandyagadde mwenna mwogere mu nnimi, naye ekisingira ddala nandyagadde mwenna mwogere ebyobunnabbi, kubanga ayogera ebyobunnabbi akira oyo ayogera mu nnimi, okuggyako nga waliwo avuunula okitegedde ekkanisa eryoke nga waliwo avuunula ekkanisa eryoke ekole ki? Egasibwe. Kitegeeza byoyogera birina okuba nga aliwo omulala abikola ki? Abivuuna kwa tetubitegeera. Tetulina buzibu na nnimi nebyoyogera wabiwo omulala abikola ki? Abinterpretinga. Abivuunula wala babikole ki? Tweyongereyo ssebo. Kale kaakano abooluganda bwe nzija gye muli ne njogera mu nnimi
mbagasa ntya naye bwe mbategeeza ebya Katonda byambikulidde oba byenzije mu kutegeera oba ebyobunnabbi oba byenjigiriza olwo mmanyi nga mbagasa era n'ebivuga ebitalina bulamu ng'endere oba ennanga bwe bitavuga mu maloboozi gategeerekeka omuntu ayinza atya okutegeera oluyimba olufuyibwa oba olukubibwa era singa omufuuyi w'eŋŋombe tafuuwa ddoboozi litegeerekeka ani ayinza okweteekerateekera olutalo mu ngeri y'emu bwe mwogera n'omuntu mu lulimi lw'atamanyi asobola atya okutegeera kye mugamba muba mwogeredde bwereere weewaawo waliwo ennimi nnyingi mu nsi era zonna zirina amakulu okitegedde waliwo ennimi muki nnyingi mu nsi era zonna zirina amaki amakulu bw'oyogera ebyobunnabbi bigasa ebyennimi zigasa ggwe bwe ziba nga teziriko interpreter tugende maaso naye omuntu bw'ayogera olulimi lw'essimanyi abanga omugwira gye ndi nange mbanga omugwira gy'ali bwe mutyo nga bwe mwegomba okufuna ebirabo eby'omwoyo mufubenga nnyo mulyoke musobole okuzimba ekkanisa ya Kristo kale buli ayogera mu lulimi asabe Katonda amusobozese okuluvuunula okitegedde kati saagala bagambe nti Jeremiah bwe yazze wano yakubye ennimi saakubye ennimi naye mbabuulira amazima agali mu ekyo olulimi luvuunulwe abaliwo babitegere abamu basaba ennimi za sitaani nammwe ne muziddamu ne mugenda mwenna mu geyeena sitaani alina ennimi emagombe bye basaba byennyini bwe naatuuka ku paati y'amagombe nja kukubuulira kale katugende mu maaso kantandikire wadde mbadde ndumaze 13 kanzireyo katono kale buli ayogera mu lulimi asabe Katonda amusobozese okuluvuunula kubanga bwe nsaba Katonda mu lulimi lw'esitegeera omwoyo gwange gusaba naye sibaako kye nganyulwa kale kino ki naasinzanga Katonda n'omwoyo gwange awamu n'amagezi gange era naayimbanga mu mwoyo gwange awamu n'amagezi gange kubanga otatendereza Katonda mu mwoyo gwo omuntu atategeera ky'ogamba ayinza atya okuddamu nti amiina kyeki kye twayogera nti omuntu ayogera by'otategeera ayinza kuddamu nti amiina amiina agijjawa nga byogedde tobitegedde awo fe tugattira nga sibawulira nga sibawulira mu mpa amiina nedda baaba tibalijja jjikuba tetubitegedde kowe tubitegeera kijja automatic amiina naye banne njogera nabakiggala kati ennyiriri ezo zino zira ze tubawa bujulizi si nze nawandiika ekitabo njogera bye nasoma ate ne mbibikulirwa omwoyo omutukuvu bino ebintu tebyekwese tebiriko kubikulirwa kunene kuli awo just kusoma n'otegeera tugende mu maaso kanzireko katono kubanga bw'otatendereza Katonda mu mwoyo gwo omuntu atategeera ky'ogamba ayinza atya okuddamu nti amiina ng'omaliriza okwebaza ng'ebigambo ebyabazizza tabitegedde ebyebazizza amiina ng'omaliriza okwebaza ng'ebigambo ebyebazizza tabitegedde weewaawo oyinza okubanga weebazizza Katonda naye omulala nga tagasibbwa neebaza Katonda kubanga njogera ennimi okubasinga mwenna naye mu lukuŋŋaana njagala njogere n'amagezi gange ebigambo
5 abalala bye bategeera nga mbayigiriza okusinga okwogera ebigambo 1,000 mu nnimi bye batategeera bye batategeera. Abooluganda temulowooza bya kito mube ng'abaana abato kubikwata ku kukola ebibi. Mube bakulu mu kulowooza kwammwe. Era kyawandiikibwa mu mateeka nti ngende maaso kuma kwa 28 okay. Mateeka nti ndyogera n'abantu bano mu nnimi endala n'emimwa egy'abalala. Kankaddemu ndyogera n'abantu bano mu nnimi endala n'emimwa egy'abalala naye era tebalimpulira byayogera Mukama. Bwayogera Mukama. Okay, kituufu. Tebalimpulira bwayogera Mukama. N'olwekyo ennimi kye ziba akabonero si eri abo abakkiriza naye eri abo abatali bakkiriza. Naye okutegeeza obunnabbi kw'abo abakkiriza so si abatali bakkiriza. Kale singa ekkanisa ekuŋŋaana bonna ne boogera mu nnimi abatamanyi oba abatali bakkiriza ne bayingira tebagamba nti mulaluse? Sinze nabiwandika bannange. Tebagamba nti mulaluse? Ne bannaye n'okyogera kati omulokole atudde awo ayinza okugamba era gwe Sami kati wava ku mulamwa ng'omugambye kwa naye munnange woogera oli ayogera eno ayogera kino mubanga balalu. Bayibuli yennyini yebyogedde nti mubanga abakoze eki? Abalaluse. Mubanga abalaluse. Naye oli ajja kugamba okay. Kankaddemu kale singa ekkanisa ekuŋŋaana bonna ne boogera mu nnimi abatamanyi oba abatali bakkiriza ne bayingira tebagamba nti mulaluse? Ekyo kibuuzo kiddemu. Naye singa bonna boogera eby'obunnabbi atali mukkiriza oba atamanyi n'ayingira ebyogerebwa byonna bijja kumuleetera okulumirizibwa olw'ebibi bye yeesalire omusango. Ebyama by'omu mutima gwange bibikkulwe alyoke afukamire asinze Katonda nga bw'agamba nti ddala Katonda ali mu mmwe. Tukome naawo bajja kwemalirayo. Okay. Tukomaawo twandibadde tukoma kwa 28 tukomye ku mmeka? Tukomye kwa 25. Tukomye kwa 25. Naye ng'amazima gali nti okwogera mu nnimi tekyandibadde kibi. Naye ennimi ezo z'oyogera gogamba Mwoyo Mutukuvu. Mwoyo Mutukuvu tasobola kukuwa bintu by'otategeera. Mwoyo Mutukuvu akubikulira ebintu by'okola ki? By'otegeera. Era bw'obanga gwe Sami osiddwako Mwoyo Mutukuvu n'oyogera mu nnimi bwe tumala tukubuuza ssebo badde oyogera biki? Bino banga nga nsobola obinnyonnyola. Ng'osobola obinnyonnyola. Tugeze oli asiddwako Mwoyo Mutukuvu n'ayogera oluusi nabanga asaba n'agenda okulya nga awuyingidde mu lulimi olulala. Kati ate abaliwo ne bawuliriza nga balaba olulimi balukola ki? Balutegeera. Naye ebyo ezo ennimi ze musaba si bajajinga nti oba kyemukola kikyamu naye nga of course kikyamu. Kubajajinga n'oyogera mazima. Njogera mazima. Kubanga olulimi lw'otategeera. Kati kankuwa ekyokulabirako Sami. Olina omwana mulwadde. Akaana kalwadde kaliko okisigeni. Osobola n'osaba mu nnimi ezo. Era obeera mu kuwombeka mu bukkakkamu obw'ekitalo. Mu lw'otegeera n'osaba Katonda n'omutima gwo gwonna ng'ate ky'osaba kiva ku mutima gwo. N'olyoka owulira okuyaayaanako eri Katonda wo ng'oyagala akuwonyeza omwana mulwadde. Tosobola kusaba mu nnimi. Ezo ennimi za Sitaani.
gwe watasobola kuvunwa by'osayimanya nti okanya wamu ne sitaani oli mu ddiiro ng'olowooza wava mu kisenge nti wadduka nnyo naye mbatumiddeko obayo oli mu ddiiro nosobola okwetegeera tosobola ate gwe abasinga n'okuwakana nkutumiddeko buliwona ategeera nti obadde mu ddiiro ojjukiranga olunaku luno nakutumirako kubanga ebiseera ebisinga ennimi zino twandizaagadde kubanga tuyigamu ebintu biki bingi nze bwe njja sami noyogera mu lulimi olugwere lwembadde simanyi neefulumula nemubuuza negundi yagambye bwati ne bwati naga bituufu nja kumanya nti mwoyo mutukuvu akuwadde kino naye njagala babuulira omwoyo w'ekizikiza ali mu makanisa ate nga ennimi ezo zennyini zemwogera zakozesa naye ng'abasigadde bambi tebakola ki tebamanyi kubanga omusumba yakolayo ekyamagero bakimanyi yasabira omulema n'atambula era balina n'obujulizi n'obukakafu kateepu bakalina babeera bakapuleyinga yasabira omuntu n'atambula oyo banna kyali tekisoboka ye tasobola kuta oyo yatambula nti ye kati nga okukkiriza kwe kuli mwoyo eyatambula naye nga tekuli munda mu mutima gwo bayibuli etugambye Bakolinso ekisooka 3:16 ne 17 etugambye nti ye temumanyi nti yeekaalu ya Katonda eri mu mmwe yeekaalu ya Katonda bw'eba eri mu ggwe olina kwekkiririzaamu nga ggwe si kukkiririza mu mulala kale omulala wuliriza Kristo amulimu nze bwe mba njogera soogera ku bwange njogera ku lwa Kristo era mu ggwe bw'obanga tomuwulira gw'osobola okukimanya nti ono alabika alimba nnyinza okuba omufere nga bwe mundaba bwenzize n'abalabe batyo bakola ki bwe bajja bannabbi ab'obulimba bajja kujja bangi era bajja kwogera eby'obulimba naye mujja kubategera ku bibala byabwe naye omwoyo omutukuvu akubikkulira omuntu oyo na buli kamu konna kuba sitaani tasobola kweka bantu be yensonga lwaki abaana bakuba amaaso mu bapasita baabwe mwana n'atunula ati n'agamba pasita oyo pasita nedda mubbi naye nga obubbi bwo alina confidence wasinzira nti muki mubbi ate n'akalala kakano era sitaani asobola okubikkulira omuntu omutuufu nakugamba nti mubbi kati ebintu ebi wano weetaaga otegeerere ddala obulamu bunyuma obulamu buwooma ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Wano weetaaga otegeerere ddala kubanga bw'otategeera butuufu bwakyo sitaani kati kankuwa ekyokulabirako. Nina omwana gwe nasanga nga asaba namusanga ku gurupu okwo ng'asaba ngira ngamba njogera ne Katonda naŋŋamba nze Katonda yampa ekisa nayingira mu gurupu banginteekamu ninjingiramu ne mubuuza nti bigenda bitya eyo nandibadde nkubulira ku Kristo omumanyi nanga Kristo omumanyi njogera naye konze oyogera naye nti nange atusabeko wamu nange mubuuza osabira wanaakona ku kanisa emu omutima gwange ne gudda nnyo emabega neŋŋamba kanisa eyo ngangimanyi ne mubuuza kati babayigiriza ku ki batuyigiriza ku kino
tukuba emizimu tukuba kino tukuba kiri konze okay ti ne tujja kusabako ffenna nkuyigirize ninja nga mutendeka mpola mpola kati twatuka akaseera n'angamba eyamuliko n'amuwe okwolesebwa n'amugamba naye omusajja gwoliko muzibe talaba ngafunye ekirooto kati yebe yakifuna ekirooto nga bamugamba omusajja oyo mwesonyiwe muzibe takola ki talaba najja n'akiŋŋamba kati nze nategeera ng'ow'omwoyo nti bategeeza nze kati nenzijjayo obujulizi bwonna bwe nali nalikodinga edda obw'abantu naddala be nasomesaako abagendako ne mu ggulu ne mbumuwa kati obujulizi ne bumukosa nabanga akasusa ekikompola okumulaga nti bino byensomesa eriyo n'abo abaabifunako ne bagenda luddawa mu ggulu ne boolesebwa ebintu biki bingi kati bwabulisiivinga n'agamba naye sooka olindeko bulijjo kiki kyenjogera nakyo kati tugenda okwetegereza oluvannyuma ennyo ng'amazima abadde sitaani gwe abadde nga jjawulo naye ng'ayogera nga Katonda era mu kumusabira oyo mwana kyemanyi ajja kuba alaba vidiyo eno aba ekintu kyamufulumamu emabega nga kiddugavu nga kimubuuza oli waffe oba oli weeri oyo omusajja tetumwagala muveeko omwana wenjogerera kati ali mu nsi z'Abawarabu naye mukama we yali alwadde ng'olwamaze okukyuka ategedde azzeemu n'ayatula ne bupya nga ne gye yalokokera ng'ate agenda okulaba gye yalokokera ng'emyoyo gimuyita gimugamba tosobola toddukako kitegeeza yali amanyi yalokoka naye ng'ali muki mu ddiiro era omwana oyo obujulizi buno bwenkuwa omwana oyo bwe namusinkagana ne twogerezeganya n'aŋŋamba nti nina mukama wange mulwadde ate gwe ndabirira waafiira komawo Uganda n'aŋŋamba naye mukadde ono ensigo nfu zaavunda alina ne kansa obwo n'obujulizi mbulina n'aŋŋamba naye nsabiraako ne mugamba tekyetaagisa kusabirako ne mugamba tuuka ewali omulwadde oyo akkiriza Yesu Kristo n'aŋŋamba Abawarabu nga tebakkiriza kizibu nnyo Omuwarabu okukkiriza Kristo ne mugamba gwe genda omubuuza ekyo kasi takkiriza ekyo ajja kuwonyezebwa n'agenda n'amubuuza nti Yesu Kristo omukkiriza n'amubuuza mu lwewaabwe lw'amanyi omukazi n'akkiriza n'amugamba nti naye omukazi bali bagala namukyusa bamutwale mu ddwaliro nga nolikoze eki wagaanye nga oxygen omukabaka muki mubake n'amubuuza mu lwewaabwe n'amugamba bw'oba osobola okuwulira byenjogera ng'obikkiriza nyeenya omutwe bw'oba osobola okwogera kola ki yogera nti ye n'amubuuza Yesu Kristo omukkiriza omukazi n'akkiriza nti ye mukkiriza ne mugamba mukwate mu kyenyi mukwate ku mutima musabire kubanga sitaani bw'aba aziba ekitangala atandikira mu kyenyi ensonga lwaki abamu abateekako akabonero akaddugavu awo aba amaze okuziba emunyenye y'omuntu yenna ebeera mu kyenyi era kyovula bwe batakwata ku mutwe togwa tosobola kati n'amukwatako n'amusabira ne mubuulira mugamba musabire bwoti bwoti ne bwoti kwolwo lwennyini omukadde yasituka ne baddamu omukera mubimanga ensige zadde envundo tebaziraba nga zaawonye n'asituka n'addamu n'atama ne bamuwa ne ku mmere n'alya yayalira mu kapiira ne bakamugyako ne babasiibula n'addeeka era n'omwana essaawa zakati akyali ku mulimu kati kyengezaako okunnyonnyola nti naye muwala mu kunnyonnyolako agamba bamalayika yabalaba nga batambula mu woodi yalaba bamalayika abaakaayakana nga batambula mu woodi mu kiro ekyo we twayogerera ebintu ebyo n'aŋŋamba nalaba okwakaayakana muki mukama yakyusa sisitimu n'agizza bujja ekyo n'abasawo kyabeewuunyisa nga tebakikkiriza kuba ebyuma byali balaga nti ensigo nfu naye essaawa zino omukazi oyo yalokoka n'akkiriza Yesu Kristo era mulokole. Okay, I think no naye tumuzeemu ani abantu bagamba nti obuzibu bwammwe ababa bawa obujulizi temutuuka ate mbu ne musomesa ne muva ku kyabaleese kakati bamulina kuwa bujulizi ekisookamu byonna oli bw'omubuuza nti wabbye tajja kuddamu nti nabbye alina okububulira lwaki yabbye entandikwa y'ekintu eba erina soosi yaakyo
kubanga bwe tunaagenda obuyenzi mu lambaalo tujja kuleka abantu nga tebategedde. Ate okusomesa kuno kwe tujja ne tusomesa ti Mukama aba alina abantu be yawa ennimi nga basomesa. Nga of course ne bw'omutunuulira enjogera gy'ayogeramu ng'owulira ng'asomesa musomesa kimulimu nga talina bw'ayinza kyegaana. Kati lwaki tusomesa? Tusomesa kubanga gwe mulimu ogwatuweebwa. Bwe twava mu Setaani Mukama n'atussaako omwoyo omutukuvu, so omwoyo wa Setaani kuba gwe twasooka okwegaana. Ne tubeerako mu ddiiro akaseera ne tumanya tuli mu ddiiro, tubalula oluggi bwe twadduka twatunula mabega. Lwaki ngamba nti bali mu ddiiro? Omuntu ali mu ddiiro alina chance ey'okufuluma, naye ali mu kisenge. Gwe ali mu kisenge okyali. Naye tusomesa olw'ensonga nti Mukama aba ayagala abantu bafune okumanya. Kubanga bw'ojja n'owo obujulizi, waliyo omuntu aganyulwa mu bino by'osoma, oba oyo omuntu ebimugasa. Omulala bikola ki? Bimugasa. Nti bw'awulira okusomesebwa kuno n'obujulizi bwe butambula, okusomesebwa kuno obujulizi bwe butambula, kimuyamba okutereeza amakubo ge. Kati eriyo abadde asaba mu nnimi nga yakimanyi, eriyo yagaanye. Waliwo akiganye naganze nja kusigalayo eri mushakarabata bababa. Naye babasaba biki? Naye mmwe mulaba bikola sensi. Shataraba bababa. Ekisooka mu byonna Kristo agamba tulabire ku ye. Ensonda zonna ez'ensi otunulire nze mulokoke. Ne bwe twalokoka sooka weebuuzeemu, Kristo yagoba emizimu si bwe kiri? Yagigoba atya? Yabeeranga gwe bw'osaba n'okuba ebisenge n'obuukabuuka n'otuuyana n'abamu bajjamu amasaati amunoonya n'osanga nga bali mu kanisa beetooloola. Kambabuulire Mukama atuwa ekisa kubanga ali mu night prayer baage beetooloola emirundi 7 nga we bayimba. Njagala ne Sitaani alina emyoyo 7. Sitaani naye alina emyoyo 7. Nagamba ebintu bya Sitaani byefaanaanyiriza nnyo, ate ye muzunzi, ye atagala butagazi. Kubanga era bamubuuza mu Yobu ekisooka nti ye Sitaani mbadde enzungazunga mu nsi omwo ye mutambuzi tatuula wamu. Kati gwe buli lwobeera awo n'olowooza nti ojja kwogera mu nnimi, oyogere mu kino, oyogere mu ki, ebintu ebyo tubikoonako oyige. Waliwo atajja kuyiga nga ye yaguba. Naye si gwe, eriyo omulala ajja okuyiga ebeera akyusa obulamu bwe. Eriyo omuntu ayagala osinkagana Katonda. Tetunoonya muntu kusinkagana Katonda, wabula tunoonya Kristo tusinkagane nani? Birivu yo yonna bwe banga eri mu musumbawo, ng'eri mu muweereza wa Mukama, nga oyo kyayogera kyokkiriza, kitegeeza gwe tolina kyokkiriza. Gwe tonnatuuka kusalawo. Omuntu yenna agamba nti nze banzaala mu ddiini ya maama wange, saagala kugivaamu ne mu ddiini ya maama wange. Oyo aba tasalangawo. Abula baba bamusalirawo kyalina okukola ki? Kyalina okukola, kyalina okubeera. So buli kaseera konna omuntu alina okuba nga yakola decision eyiye. Nga weesalirawo. Nze kati kino. Nze kino kyenjagala okukola ki? Okutambulirako. Kubanga nange ebintu ebyo bye mbasomesa nange nabiyitamu. Anti kati Jeremiah bagamba nti okusaba oba mu lutalo. Kyola tukuba ebisenge, tweyambula engoye, tugenda ne tusiiba ennaku zaffe. Ontegedde tugenda ku nsozi ne tusaba. Tuli mu lutalo. Ne Mukama yennyini ati goli mutugamba ne Jeremiah. Olutalo lwe mulimu, ani yalubalagira odubeeramu? Tulina mulabe Sitaani tatudde. Tulina omukuba. Of course mulina omukuba, sinna kigaana. Yes, Sitaani mumukubi. Yes. Naye otegedde strategy mwolina okuyita okuba Sitaani. Awo. Kati tulina kusaba tutya? Okusaba kwa mwoyo. Ensi yakyuka, buli kimu ne kikyuka. Okusaba tusaba kwa mwoyo. Yesu Kristo yagenda ku musaalaba n'awaayo omubiri gwe nga ssaddaaka. N'agamba mpaayo omubiri gwange ku lwa mikwano gyange. Ekitegeera? Kati bw'awaayo omubiri gwe ku lwa mikwano gye, yafa ku lwa mikwano gye. N'abagulira ekirabo eky'omuwendo. Kuyiwa omusaayi. Kubanga ssaddaaka mu ndagaano enkadde zaakolebwa nga zaali nnyingi ez'okuwaayo. Naye Mukama waffe bw'akwata omubiri gwe n'aguwa n'ayiwa omusaayi ogusinga emisaayi, ogwogera okusinga ogwa Abeeri, n'atugulira omuwendo ogw'obulamu.
kakati bw'abanga yatugulira omuwendo gw'obulamu tetuteekeddwa kugoberera ye wabula si kugoberera endagaano enkadde zonna zaakoma tusinza Katonda mwoyo ne mazima era Bayibuli yatugamba nti waliwo ebintu ebitasobola kuvaayo watali kusaba nakola ki nakusiiba naye okusaba tukumanyi okusaba Mukama kwe yatuwa oba ssaala ki oba ki Matayo 6:9 yessaala gye yatuwa bawiri bamubuuza neffe tusabenga tutya era tugisome Matayo 6:9 kubanga amazima kati okusaba okondooza wewali obuzibu kakati ekisooka byonna essaala eyo eri Matayo 6:9 erimu byonna omuntu byandyetaaza okuba nabyo era Kristo byalaba nti muntu byandyetaaza okuba nabyo byeyateekamu teyaddiŋŋana mu bigambo ng'abamawanga bwe bakola ki nondoza ba kiddemu mukabirire Katonda muyite gwatudde tosobola kuyita Yesu naye nga Yesu gw'oyita n'ekitaawo yennyini tosobola muyita bw'otyo n'ekitaawo ng'omanya ali awo tosobola muyita bw'otyo bagayita kitaawo kati Mukama waffe atulekera essaala ey'okusaba nti bwe mubanga musaba musabenga bwe muti tandika eri Matayo 9 Matayo 6:9 tandikirawo nkimanyi bagimanyi naye kanji bajjukiza olumu bajeera gisome n'olwekyo musabenga bwe muti nti Yesu yeebazibwa abooluganda Roland Sseruyima erinnya lyange nze administrator wa Unique Media tukomyewo nate nga tubakoowoola okutweyungako mu charity gye tugenda okukola ennaku z'omwezi nga 21 Desemba guno gwennyini omwezi gwe tulimu twagala omulundi guno okuliisa abantu 100 osobola okuweereza obuyambi bw'essente oba obw'ebintu ebikalu naye ekigendererwa kya kuliisa ennamba eri 0705 367 213 kakasa nti osooka kugikubako nga tonasindikako ssente okakase nti oyogera ne Roland Sseruyima ennamba eyo eri ne ku WhatsApp ntwala omukisa guno okukoowoola ebitongole ebiri eyo byali yagadde okutweyungako ku mulamwa guno abantu sekinnoomu banna Unique Media mwenna mbakoowoola kyonna ky'osobola okuwaayo abali mu butale ab'amaduuka abakyala n'abaami mwenna mbakoowoola mutweyungeko mu mulamwa guno kakase nti tutuusa obuweereza buno eri abantu ababwetaaga Mukama abampeera omukisa ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshtech Services empowered by innovation. Kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka bwo bujje byagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu otuwenga emmere yaffe eya buli lunaku tusonyiwe ebyonoono byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatuwonoona totuganya kukemebwa naye tulokole eri omubi kubanga bwe muna ngenda maaso kubanga bwe munaasonyiwanga abasobeza nammwe kitammwe ali mu ggulu anaabasonyiwanga naye bwe mutasonyiwanga
baanammwe nammwe kitammwe mutasonyiwenga bannammwe naye bwe mutasonyiwenga bannammwe nammwe kitammwe ali mu ggulu tabasonyiwenga. Amiina ne bwokomaawo. Naye kati eno essaala nyina kyenjirabyemu gwatasonyiwa tekkolera kireke kyekyo kyokka. Ebintu byonna omuntu byayagala biri mu ssaala eyo. Obwakabaka oba oyita ekitiibwa kya Katonda okukka mu bulamu bwo. Ekitiibwa kya Katonda bwe kikka n'okwagala kwa Katonda kwayagala kukole ki? Kukolebwe. Essaala eyo ngazi ne bw'obanga olina ebizibu byonna ebikukutte. Fukamira esaba essaala eyo. Kubanga essaala eyo bw'otandika okusabamu ggwe obwakabaka bw'eggulu bukwegattako. Kubanga Mukama agambye amanyi bye twetaaga nga tunatandika nakukola ki? Nakumusaba. Kale kitaffe ali mu ggulu obwakabaka bwo bujje byoyagala bikolebwe mu nsi ng'ebikolebwa mu ggulu. Okitegedde? Kati waliwo wagambye nti waliwo ebitasobola kuvaayo watali kusaba na kusiiba. Naye okusaba n'okusiiba eyo nayo nno topiki tulina ogifuna tugyogereko. Kubanga okusaba n'okusiiba, okusiiba kwayogerako osanga abantu babagamba basiibe. Omukazi yakazaala ayina omwana ali myezi 3 bamugamba siiba. Omwana n'abeera nga tayonka bamugamba toyonsa mwana. Ekyo nkiwulira mu basumba. Ekyo nakyo kikyamu. Mukama okusaba n'okusiiba kwayogerako. Bw'osoma Zakariya 7 lunyirira lwakutaano oba lwakuna lwa 6. Ababuuza bwe mwasiiba ku lwange. Oba bwe mulya ku lwange. Ekyali kibuuzo ekibuuza mu Zakariya. Kati bwakomawo mu Isaaya 5:8 abantu nga yatuma Isaaya nga abantu beekalakaasa sami nga beekalakaasa ninga kane Mukama tusiiba n'abeereyo n'atatufaako nitulumya obulamu bwaffe naye n'atakisaako mwoyo. Mukama n'atuma Isaaya n'agamba genda ogambe abantu abo sibibagambangako ebyo musiiba. Kati ekibuuzo ekiri mu Zakariya ndowooza tusomewoko. Tusomewo kubanga bino ebintu wakati waliwe wabyogera balowooza Jeremiah ali ayogera bibye. Nedda. Kubanga baŋŋambye nti mwefuula abamanyi. Si kwefuula abamanyi. Mwabakolerako omulabe. Mwe mujja wano mwefuula nti mwe abategeera buli kimu. Kati ne ŋŋamba nakooye palapase. Kati njagala kubikula bitabo. Tandikira ku lunyiriro olwokutaano. Zakariya 7:5 agamba gamba abantu bonna abali mu nsi ne bakabona nti bwe mwasiiba ne mukungubaga mu mwezi ogwokutaano ne mu gw'omusanvu mu myaka gino 7 mwali musiibira nze. Okitegedde? Ekyo kibuuzo. Ekyo kibuuzo. Gwe oyinza okwebuuza osiibira ani? Mwali musiibira nze era bwe mwalya ne munywa muba temulya ku lwammwe era n'okunywa ku lwammwe. Bino si bye bigambo Mukama bye yalagirira mu bunnabbi. Ndako kanziremu olw'omukaaga. Era bwe mulya ne munywa muba temulya ku lwammwe era n'okunywa ku lwammwe. Ekyo nakyo kibuuzo. Bino si bye bigambo Mukama bye yalangirira mu bannabbi ab'edda Yerusaalemi bwe kyali kikyalimu abantu era nga kikyakulaakulana nga n'ebibuga byakyo bikyetoolodde nga ne mu bukiikaddyo ne mu bitundu eby'ensenyi mukyalimu abantu. Nebwokomaawo kakati lwaki ndeete kyawandiikibwa ekyo? Katonda yakompuleininga naye ng'alaba abantu balumya obulamu bwabwe nga balowooza basiibira ye. Kati mu Isaaya agamba atya? Isaaya okusiiba kwe kutya. Isaaya okusiiba kwayogerako ate si kwe tukola. Sooka otwe kwayogerako ndabire ddala. Kati ngenda kubaawo Isaaya okusiiba kwayogerako. Banaye bino si byakuwakana.
kubanga naawe Bible yo okusiiba Mukama kwayogera kuli mu Isaaya 5:8. Nze ekyo kyama nakitegeera luvannyuma nange nali sikimanyi kubanga nze gwe muwuliriza wano sinatuuka waawo nasiiba ennaku 3 almost 1 year nga nasiiba okuva January paka January nga kalenda njitiikinga buli lunaku buli lwaggulo lwengenda okunywa ku mazzi nga nsiiba nnumya obulamu bwange nsinkagane Katonda. Ngamba ofukamira nali manyi osaaga. Sisaaga nasiiba omwaka mulamba n'enkogga n'enzigwawo nga nninga oluti nga njagala Mukama nga noonya Katonda era ne ku nsozi gye mugamba nange nagendangayo ng'olwate ndokose nasiibanga almost 1 year naye saamulaba mba mmaliriza ekisiibo ekyo nampa ekyawandiikibwa ekyo nangamba nze okusiiba kwe nalagira bwe kuti bwe kuli okusiiba okw'amazima tuli mu Isaaya 5:8 kyogere mu ddoboozi ery'omwanguka abantu bakimanye tokisirikira yimusa eddoboozi lyo ng'ekkondeere owulire abantu bange okusobya kwabwe n'ennyumba ya Yakobo ebibi byabwe kubanga bannoonya buli lunaku era beegomba okumanya amakubo gange nga bali nga abakola ebyobuki nga baali nga abantu abakola ebyobutuukirivu so si abaaleka edda ebiragiro bya Katonda waabwe bambuuza ensala ey'omusango ennuŋŋamu ne basanyukira Katonda okusembera gye bali beebuuza nti lwaki twasiiba naye ggwe n'otokifaako lwaki twetoowaza naye ggwe n'otokisaako mwoyo musooke mulabe ennaku ze musiiba muba munoonya ssanyu lyammwe kitegedde muba munoonya ssanyu lyammwe ku bwammwe musigale muba munoonya ssanyu lyammwe ku bwammwe musigala munyigiriza abakozi bammwe njagala mulabe kalungi ki akali mu kusiiba ng'ate mugenda kudda mu nnyombo n'okukaayana n'okukuba bannammwe agakonde temuyinza kusiiba nga bwe mukola kaakano eddoboozi lyammwe ne liwulirwa mu ggulu okusiiba kwe nalonda bwe kutyo bwe kufaanana olunaku omuntu yagamba okusiiba kwe nalonda bwe kutyo bwe kufaanana kibuuzo okusiiba kwe nalonda bwe kutyo bwe kufaanana olunaku omuntu lwe yeetowalizaako kukutamya mutwe bukutamya mutwe kuguwetanga lulimi nga lumuli kuguwetanga nga lumuli n'okugalamira mu bibukutu mu vvu waliwo abo ebyaddala okwo kwe muyita okusiiba olunaku olusiimibwa omuyita okusiiba olunaku olusiimibwa Mukama kuno kwe kusiiba kwe nalonda okusumulula enjegere ezinyigiriza abantu n'okuggyawo emiguwa gy'ekikoligo n'okuta abo abanyigirizibwa n'okumenya buli kikoligo
si kugabira bayala ku mmere yo n'okusembeza abaavu abatalina maka mu nnyumba yo. Owulira okusiiba kwayogerako watandise okwogera ku kusiiba kwayagala. Olwo watandise okwogera ku kusiiba kwakola ki? Kwayagala. Kankaddemu kusiiba kwayagala kutandikira wa? Kuno kwe kusiiba kwe nalonda okusumulula enjegere ezinyigiriza abantu n'okuggyawo emiguwa gy'ekikoligo n'okutta abo abanyigirizibwa n'okumenya buli kikoligo. Si kugabira bayala ku mmere yo n'okusembeza abaavu abatalina maka mu nnyumba yo. Otyo bw'olaba ali obwereere n'omwambaza n'oteekweka baŋŋanda zo abeetaaga obuyambi bwo, awo omusana gwo gulyoke guveeyo gwake ng'emmambya esala, era okuwonyezebwako kujje mangu. Obutuukirivu bwo bukukulembere, era ekitiibwa kya Katonda kikuveeko emabega. Olwo olikoowoola Mukama n'akuddamu. Alikaaba naye n'akuddamu nti ndi wano. Olikaaba Mukama n'akuddamu. Olikaaba naye n'akuddamu nti ndi wano. Bwe mulijjawo ekikoligo ekinyigiriza n'okusonga ennwe n'okwogera n'ejjoogo, bw'olyewaayo okuyamba abayala n'okudduukirira abali mu buzibu, olwo omusana gwo gulyaka n'ova mu kizikiza ekibadde ekiro kifuuke ettuntu. Nabwokomaawo bategedde. Ebigambo ebyo by'osomye biraga okusiiba Mukama kwayogera. Ekyama we kiri. Ekyama Katonda mu kulumya obulamu bwo tafunamu. Talina kyayagala. Oba kiddemu. Katonda mu kulumya obulamu bwo tafunamu sami. Tafunamu. Abantu bo batyo bamugamba. Zakariya era atugambye nti bwe mwalya ku lwange, bwe mwasiiba ku lwange, mwanoonyanga ssanyu lya mmwe nga mmwe. Naye nze mu Isaaya 5:8 okusiiba kwe nalonda bwe kuti bwe kuli. Kino kyenjagala. Kati ffe tulumya obulamu ne tutuuka n'okulwala nga tunoonya Katonda naye nga tuli ku byaffe. Nange bwe ntyo bwe nasiiba. Ekyama nkizuula ate ennaku ziwedde. Naye Mukama ono muzibu. Ekyama nkizuula. Omwaka gukoze ki? Guwedde. Kuno kwe kusiiba okutuufu. Okusiiba kwe kwatibwako n'owulira nga owulira oyagala Katonda n'ogamba nti essaati eno kanjiwe munnange nze nyina essaati 4. Kyekintu kye nayogerako mu kusooka negamba nti omuntu bw'agenda n'awaayo essaati emu oba n'akyalira omusibe mu kkomera aba asibye ennaku nga 10 mu maaso ga Katonda okusinga omuntu alumiza obulamu bwe. Kubanga bw'oli olya ku lulwo osiiba lwakwegombako. Mukama tafuna ssanyu ng'ate ggwe oli mu kubonaabona. Wabaawo omulaba akkiriza obeere mu mbeera ey'okunyigizibwa. Kati ekyo kyavaawa? Ffe ekyo twakijjawa ekyo kusiiba kuno. Bayibuli etugamba waliwo babyogerako mu Bayibuli nti waliwo ebintu ebyo bitasobola kuvaayo watali kusaba nakusiiba. Naye ebintu ebyo abayigirizwa ba Yesu Kristo abagamba bamubuuza, naye abayigirizwa abo nga tebasiiba. Nga abalabe bakola ki? N'abagamba, statement eyo giwulirize bulungi. N'abagamba naye banaasiiba batya ng'omugole akyali ku mbaga ey'obugole? Ng'okyali ku mbaga eyaki? Ey'obugole. Nti era n'abagamba nti ekiseera kijja omugole lwalikola ki? Lwagibagibwako bajja kukola ki? Bajja kusiiba. Ako kazannya bangi. Naye ekituufu yali ategeeza abayigirizwa be bonna bw'osoma Bayibuli tekuli yasiiba. Tewali ejja kweta lunyiri nga abayigirizwa ba Yesu Kristo basiiba. Teruliiwo.
naye baazuula ekyama kubanga omugole yali akola ki ayogera bamugamba bali bo tebasiiba naye ate bali abala basiiba naye bo abayigizwa bo tebakola ki baazuula nti byonna bye banoonya ono yenanyini byo byabirina era nga buli azuula omugole taddamu kusiiba akola bino byabagamba mukole ki mukole kati kyewuniikiriza abantu bangi ne bagamba nti naye kyeyabaddamu tebakikola ki tebakitegeera naye nga yali agezaako bajjirayo okusaba okuki okutuufu nga bwe kuteekeddwa okukola ki okubeera nti kwata ku kyolina ogabire omuki kati buli atannaba kuzuula nti omugole amulina oyo yagenda mu dry n'obasanga ng'emimwa gikaze anti agamba bakutamya mutwe ng'olulago ng'olumuli ne bagira bati n'ababuuza nemmwe kwe kusiiba bamugamba ne tusiiba ntuwaayo obulamu bwaffe gwe notakifaako n'ababuuza ndize kwe kusiiba kwe nalonda muli mu byammwe mukola byammwe nze sibagambangako kukola ekyo ekintu kiri open tekiriko na mwoyo wakubikulirwa nti ate omusajja akiwandika nga kiri open yagamba isa agenda oyogere mu ddoboozi eryawagula nti wano babulira okune ensobi zaabwe nze bye basiiba sibibagambangako sibibagambangako tulaba mu kyamateeka 9 Musa yasiiba ennaku 40 n'alyoka ebipande by'amayinja ebyabiriko amateeka 10 katulaba amalawo amateeka gonna ate yajja n'abagamba ebintu bino tebiyinza kuva watali kusaba na kusiiba naye okusiiba kwe bataategeera ebintu bye yabyogereranga mu ngero naye ng'ategeeza biki waliwo gwe nalabye eyaleese Musa n'agamba Musa yasiiba of course Musa yasiiba naye Mukama waffe atugamba nti bw'okola okwagala oba otuukiriza amateeka n'ebyabannabbi awo kusiiba oba okumazeeyo kati so si kulumwa njala ndi tusiiba kikola ku lulwo gwe ng'omuntu onoonya ssanyu lyo naye ye Mukama kyagala essanyu lyo ligabanire ku mulala ekikusanyusa nti bw'onampa essaati eyo nange nja ssanyuka ogabane ku ssanyu eyo n'omuki ekyo Mukama kyafunamu kale tulina Jeremaya tubaye tugezaako kale wakawe tubuuzayo ebibuuzo bibanga 3 naye maama nga byetaaga okunnyonnyola kati kumpi tugenda mu ssaawa nnamba atunnyonnyola bintu tuddamu bibuuzo 3 tuba twagala tukiveeko ng'ate tewali mulala ajja kuddamu kukibuuza tulowooza nti kiba kitegeerekese bulungi kale I think tuddeyo ku bujulizi bwaffe kubanga yes tuyinza okuba here and there tusomesa ntugaziyaamu naye tuli kutereeza kumalayo bujulizi buno paka ewasinkanira Kristo wabeerako mu ddiiro ani yakutwala mu ddiiro ozuula otya ti wano kanziruka emisinde so tuddeyo we twakoma ebyo byowulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.